Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. All Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email allmagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. All Magic Records, for God and my camera. Wano wo ono musajja wo musajja wo so bulijjo oyagala Haji tuvola bamuli okoleleza Hajat tani inanyisiye na nyinyi musajja oyikiza ubitubireke kakana ye plan yedda kubuliriza kala kuva mu mbeera nze gola no munange bekera uli kafundise ngwezo ngwabozi nenda nse paka wena sunza paka wono kutegere kintu kyonyagala waji ate no jakunyiza nze ndogerenya ajja kudanga ngandi bwerere awo badiji kichuliko swalira oshire atenze kampuni ndakugana aje nifye kwa wande tawalo tuzitabireke tuyogera mwana tuzitankweka iride tonchaya Hajati njabiyogera kuze mugambe tura kakana njamuka mati yokwale kana njamuka mati ndebamwe babeyogera kote nangi tutugira ki njamuka mati ndebamwe bado brand fizikwa bati munange sama tukakaniga banange tukakaniga nze mama wo bona nyiri wano wanga na makaga go kujimi kicho teri ya kuva gwe meya gwe kansala gwe MP gwe president buli kimu kicho wano wonna tewali wakuganya byonna bibyo ebyo byolina okungambanga bukasera naye ng'oyomba n'osoma olugalo wakubanga nga ali mwana muto ajawe esaazi akati tutule sikekiteteekigenda maaso sikekiteteekigenda akati tutuyimirire buki ati pulani ki eryegana iye ddala tulaamu Leo mwana wange ozo ya mukadde olimo okukolanga bukasi ndero kulira ate lula ojja kumpane ku bere nyoto amazima didi ya sakasita wapa bere nga nyonga diro eno kutuka ekisenga kiri kibedi ru kyange bedi ru osula mu diro mukulu udde ngati mu diro ngudde nga setting room sije ngambi
ngambye eri bedroom yange master bedroom akati gwogenda kusulawa eno mu garage yewuwo okitegedde ekisenge kiri eky'abaana kikyo ekino ekinene ekyange okitegedde naye gwe olaba kisoboka ate nga olaba nga kisoboka nze kuwa ekisenge kyange master bedroom mwe mujja kusula eri ne haji mu ky'abaana tewali buzibu owuli kati webale kundeta mumaka gano webale kumukadiriza naye kati nze diru yaffe wetwera eyiseemu engeri gyali nti yegwe master plan owaleeta diru eno saagala kukunyigiriza ate naawe saagala okole ki onyigirize njagala ensonga lwaki kuganyi bedroom eri ennene yange ekyo kireke kati kanjogere kati njagala ekisenge okindekere TV zino ziri 3 mbadde eteesa nkweyo TV eri mu bbiru eri ennene ennyo ey'omu kisenge ebeere yange deni neyo eri mu kisenge vakuva nono bwonsindika ajja kuddamu nyiigera onyiiga kinaawe era ezo TV zennyini ennene yeyange zino entono zezizo etombuulire eno fridge zonna tolinaako ate kisirwaki toyo okozesa yawabweru toddamu kukolesa toyi yange ya mu nnyumba obadde ki okitegeera wali awali tapu waliwo tugenda kukugiramu ebibala ebyo ebiriwo nti fene kali kafene akato kaku fene oyo omukulu yenno jamundikira ja kulaba engeri gyeyagadde okwegabanya mangu nga nekitonazi ezo shariya zonna nzikuwadde obukaya bonna mbukuwadde nze nina engoye zenyiza okwambala nengenda mu maka gange gana amaka nengavimbiramu engoye zetulina okwambala bunozimbeeko nayambala amagangula manya nti dirwe wedde kano wano ate wano teyanene bwenkola plan binegaana plan sijja kumutumba tuzinja muvumba gatinaza mu kigo opita min oba njja musanga nga kebase yo yona gye kana bakake gwe kateni ebintu ebiri mu nyumba nawe nze ndabira ddala dining yange ojja kutulanga wansi ati kati omuko toli supposed kusemberera nnyo muko omukazi ono waba agenzi tugenda kudda mu normal life omuko omuwekitiibwa distance ebeerawo sitting room dining fridge ebyo bintu byange ojja kukola nga kimu ekyo kusiimuulako kulongookeza abantu basetaga house galo wangangoba ate obwongamba omuko wangangoba ngenda kuwagala gyeno okole buli kyoyagala ng'osula mu garaji otekeyo ekitanda nkutereyo TV nkutereyo n'obuliri ove wansi ofise emotoka okusula mu garaji kati awo ojja kuyiiya ekyokukola naye nga kyekyo kati naye ku bintu byo sooka ogende tebatulaba yena tebatufanga sokogye jangu okimanyi nti ogenda naye washing machine kyetujogeddeego manyi ogikozesa ebyo bisaanaffe naawe baana bato lagayo akasembayo akatalekeka motoka ogenda sooka onterekera ekisumulizo okitereke ajo obutaleeta lugezigezi nti oba motoka ya mukazi emotoka eno yali ya mukazi wange ojja kubeera nakyo nsooka ekibulewo naye ngaemotoka eyo mu mateeka gange ebyo byonna ebijyogerako byonna obirina nze ngende bifuna obirina n'ekyapa era newankubadde omuntu newankubadde sebo omugabira buli kimu kike bwoyogerako nkekyo kibi buli kimu kino kyange buli kimu kyange bugana olaba nti ate neyaba nenga Zilaba anti kati erya Zilaba lyotegeera obulungi Zilaba jangu sokujja kato akano katekalekeka olaba ebyapa by'ennyumba ebyo amaka gano gobirina nze biri ze manyi webiri gomanyi webiri ze manyi webiri omanyi gye biri oyinza obitereka wali obitereseeko gomanyi negye baterekera ebyapa okwatagana ne bosi towangaala omuntu atawa bosi wekitiibwa aweta ojja kuweta olina kutambulira ku ntoli zange bwekugamba nti ekyapa kiteeka wano owulidde so kati nfundako n'omukadde naye goma bwemupitiriddeko ebuyebukadde bwo kyonna kyonna obigangala ate ndimo kuteeka mu good life kuba oli mukadde kuba kati obulibonyabonyabonya buli good life okimanyi nti wonoova funeral service yegenda okujja wano webati bagenda kutwala butwaku webati naye kati nkutadde mu byobugagga nkuwadde buli kimu nkuwadde garaji eno osulemu ate kati oli awo mukiki kirowoozeeko tewetaaga kukirowoozaako nnyo kanzireyo ku byange tebansanga naye nga ekitiibwa olina okimpata ojja kugobwa ojja kugoba naye kanenga tebana bakungoba olina obuyinza obungoba wano nze nakusooka era nze nina okubeerawo era nze nanyini wano nze nina okubeerawo tolina kungoba gwe ngomanyira otya ngongobangani gwe nga gweyandeeta obanga eyawuleeta munne mumanyire manyire